Esawa eno bwe tunuulira Museveni mulabanga kakatuni kano ali mu kutema omuti kwatudde kubanga kirabika abagezi baamugwako abali baamubalira ebbanga lyonna lyazzaatufuga balayika baamugwako ne badduka ne bagamba waaye ffe tulina ekyokufiirwa omusajja mukulu ewannyo waawo kubanga bw'otunuulira ttiimu kati gy'alina gye ya assemblinga okusobola okumukuumira mu buyinza bw'otunuulira enkola yaye ey'emirimu ekwewunyisa noga nti bano baagala kukuumira mukama waabwe mu buyinza oba bali mu kutema ttabi kwatudde njagala olabeka vidiyo kano tweyongereyo okutandika enkya ssaawa 6 abakuma fireworks yalina fulanga tugenda kukuuma yemu ku ttiimu ya munaffe erwana okumukuumira mu buyinza. When the government fears its own flag in the hands of its own citizens, it has lost moral authority. Golwaliro government ekulaga nti okusitula national flag, it is rebellious, etandise okucriminalizinga patriotism because omuntu okusitula flaga yeggwanga, it is an act of patriotism. Kati saawa eno bakulaga nti okugisitula ttiimu ya munaffe ekulaga nti ekyo kibeera rebellious. Museveni atamidde obuyinza neyeerabira gye yajja obuyinza neerabira gye yajja ayita kyovulaba bwe natandise vidiyo nakugaye nti nze mulabanga kano kakatuni akatema omuti kwe katudde. Lwaki bwe yali ajja mu buyinza mu kinaana abantu bakolaki? Abantu baali tebamusiima, banagala baali tebamusiima, tebamuwa na kalulu n'ayingira ensiko. Kyali kimwetaagisa okukola ebikolwa ebya violence ku bannayuganda okusobola okuvumaganya gavumenti y'Obote. Olwaleero talinze bamuvuganya kukola bikolwa bya violence ku bannayuganda, ye yabeekoledde on a broad day. Bibadde bitambula birabibwa ebintu ebyakolebwa mu kinaana nga bagezaako okuvumaganya gavumenti y'Obote asobole okufuna favor mu bannayuganda. Olwaleero abikola teyeesise namu. Ttiimu ze za assemblinze zibikola teyeesise. Bw'obanga wabikola ne bisobola okuyisaawo gavumenti y'Obote n'ogitwalaganya, kati olwaleero golooza bw'onoobikola binaaleetera bannayuganda okutya nti osigaze obuyinza. Bw'obanga waliwo eyagenda ng'agendedde mu kifaananyi ekyo nti yafuuka violent eri bannayuganda, gw'olwaleero bikoze olowooze nti bw'onoofuuka violent eri bannayuganda olwo bajja kukutya obuyinza obusigaze okagudde. Gwe wandibadde weewuunya nti ebbanga lyonna ly'obikoledde bukyanga watabuka n'oteekamu giya ya violence. Lwaki bannayuganda beeyongera kwekyawa bwekyayi nti n'okutya kati tekukyaliwo, tebazikiza okusindiikiriza kati kweyongedde? Kitegeeza nti okukozesa ebikolwa bya violence tebisobola kusucceedingisa. Era bannayuganda ebula ennaku 16 essaawa eno okwetikula gavumenti eno. Bw'obanga gwe tonnamanya nga tonnalaba nti gavumenti eno kati eraze wuzi, bw'akulaga nti Museveni olwaleero ttiimu gya assemblinze yeeyo esobole omukuumira mu buyinza, ekimu kubikulaga nti omusajja anafuye ayiise, nga gwe tonnakiraba, mba nkusaasidde nti olwaleero abalwana okukuumira Museveni mu gavumenti mu buyinza ye bebe kulu atamanyi na MP wa Kampala nti olwaleero Museveni baddukanya nabo gavumenti mwe muli Robina Nabbanja baba mutulaki olwaleero be baddukanya zi airline ng'ebitabo bye biyuuga babbalamu abali batunda soda omuwulira nga ayogera n'okwogera n'omuntu bw'awulira nga balamu ayogera gamba onayogera ye minisita yeyo ttiimu gyaddukanya nayo gavumenti. Weebuuza abagezi baalaga waliwo abalaba nti ekintu tekirina gye kiraga ne bakiddukamu. Naye bannayuganda nga 15 era luyite tuddemu tutambuze obulamu ffe tufuuke ekisekererwa mu nsi yonna nti abo bannayuganda balina empisi basalawo ensi yaabwe bagivaako. Tekiyinza kukola. Ng'olwaleero bano bajja ne boogera bino ebitambula bitambula ensi yaffe tugireke efaanane bweti nti kati olwaleero baziba emisango bajja ne bayimirira on a broad day right
nakugamba nti gwe tukukwatako ng'okutte fulaga eggwanga lyaffe nga tulireka nga lifaanana bwe lityo nedda bannange nedda nga 15 ffenna tuveeyo abasajja bano baamala dda okukola enteekateeka y'okutubba essaawa eno bayiiya tugenda kudiiringa tutya ne betubbye kati kiri eri bannayuganda butya bwe tugenda okudiiringa n'abatubbye. Yes, I'm out.